olwaleero ekirungi nti abo bonna bwe nawandiika nkuwa example nga ku parliamentary level twawandiika bacandidates bonna omugatte 97 bonna batandise leero. Naba LC5 mayors bonna ngeri gye twabawandiika sinaba kufuna information yonna nti waliwo nominated candidate aganiddwa oba alemezeddwa because of one reason or the other kutandika campaigns leero. Processions twaziwera, amagaali tegakkirizibwa. Amagaali bwe bino nti okola group etambulira mu kibinja kya boda boda nga 10 bagenda nga batambula, ebyo byonna twabiwera. Okkirizibwa emmotoka zo 2 ezikutwala ku venue ogenda kusinkana abantu bo. Okkirizibwa emmotoka eyinza kuyita mu kifo ekyo ng'ebulira abantu nti olwaleero so and so agenda kubanga ajja kutubuulira ku kifo bwegundi. That is okay. Naye bino by'okuva ekibinja ky'abantu ne muveeno ne muddeeri ne muveeno ne muddeeri ebyo twabiwera kubanga they are against traffic guidelines. Olwaleero lwe tutandise mu butongole okunoonya akalulu abo bonna aba levels za member of parliament kudda wansi kati abo bonna bayewandiisa mu bumpimpi campaign ziguddwawo kuva presidential batandika dda kati parliamentary up to LC3 oyo councillor w'okumuluka batandise leero. Ziba zitandika saawa emu kusinziira ku ssemateeka kutuukira ku saawa 12. Nga mu Wakiso twakola kye tuyita harmonization of campaign programs. Buli candidate yenna twatuula engeri gye beesimbyewo in each electoral area. Ba member of parliament twatuula constituencies. Woman MP twatuula according engeri gye twali tweesimbyewo. Aba councillors LC5 fena twatuula ne tukkiriziganya mu buwandiike engeri gye tugenda kutambulamu nga tunoonya akalulu kaffe. Nti ono bwana abale masuuliita nze ngenda kubeera ekajansi. Katugeze nga LC5 chairperson oba woman MP bana abanoonya akalulu mu district yonna. Ono bwana abali Busi nze ngenda kubeera ekira. Bwe tukkirira ku constituency awo tubeera kusinziira ku namba gye tulina. Wakati bwogenda nga Kyadondo East there are 15 candidates. Emiruka giri 9. So Kyadondo East twatuuka ku dividing ebyalo nti tukkirizanya kati tuli ku muluka ki wattuba. Nze ngenda kubeera mu seero eno, nze ngenda kubeera mu seero eri. Kati tukanya bulungi. Kati kye ngenda kubasaba tugoberere eyo programu eyo. Twewala obukuubagano obuyinza kutuviiramu okulwana, obuyinza kutuviiramu violence. Omulama gwaffe peaceful campaigns. Kubanga kino kyetulimu is a civic activity. Tunoonya abakulembeze baffe. Lwaki tuyiwe musaayi nga tuli mu kunoonya akalulu? Lwaki tuteekawo embeera eyinza kuleetera baganda baffe babeera mu makomera kubanga benyigidde mu kulwanagana? So ekisooka tugoberere enteekateeka eyo. Singa abeerawo ekintu kyonna kyotategedde tutuukirire nga akakiiko ebyokulonda tuddemu tubatuuze, tuddemu tuharmonizing. Titujja kukoowa kubatuuza ne tuharmonizing entambula zaffe kutuukirira ddala campaign bwe zinaggwayo. So woolaba nti kusinziira mbeera eriwo waliwo maybe wootategedde mututuukirire tuddemu. Abakozi baffe kwe bali kumiruka ku magombolola naffe we tuli ku district mututuukirire tukole ku nsonga eyo. Ekyokubiri bwe tutandisa kunoonya akalulu twewale ekisooka tufuge olulimi lwaffe. Biki bye tugenda kwogera? Tubyogedde tutya? Tubyogedde wa? Twewale kuwaayiriza abantu. Kwogera bye batakoze. Twewale olulimi olunaasiiga obukyayi mu bantu. Olunaatusalasalamu kusinziira ku madiini, kusinziira ku mawanga, kusinziira ku busobozi bwaffe, sente zeetulina, kusinziira ku nsoma yaffe twatuuka wa. So that ebintu ebyo bwe tubyewala tuyinza kukendeeza ku environment oba ku mbeera enaaleetawo okulwanagana, ku mbeera enaaleetawo obukyayi mu bantu. Twewale kuvumira olulimi olw'okuvumiragana. Tugende ku nsonga. Buli omu alina manifesto.
kati lwaki ogenda ku rally instead of concentrating on your manifesto oli mu kuvuma munno oyo musiru biki tategeera ebintu ate byonna byenjogerako ku misango kwegiri bulungi mu ssemateeka yaffe kwegiri bulungi mu guidelines akakiiko k'ebikulonda gye kafulumizza bwona akakiiko k'ebikulonda bwe kafuna information kafuna evidence nti wenyigidde mu bintu bino kajja kukangavula kajja kukubonereza wakatandika tutambule mu ddembe kubanga akakiiko bwekasanga bwekafuna evidence kayinza kukujja mu luleekaano kakujjamu it has powers to denominate you so long as it gets evidence that you're contravening the set campaign guidelines you're contravening the set regulations according to the law so twewala embeera eyo kubanga kati ebirala biyinza kuteekesa ku poliisi ate n'omukukomera wonaaviirayo n'okulonda nga kuwedde kubanga kati bwewayiriza omuntu nti mubbi ate si mubbi that is malicious propaganda weekiri mu ssemateeka harmful propaganda weekiri mu ssemateeka sectarian language inciting language weekiri mu ssemateeka ate byonna birina punitive measures all those are criminal offenses twewala ebintu ebyo kubanga bijja kuteekesa wali mu kkomera wonaaviirayo n'okulonda nga kuwedde tugende ku nsonga twewale traffic offenses bwe tuba tutambula abantu muvuga bubi mujjuza mu motoka mujjuza amakubo nga mulina convoy ate twaziwera tewali convoys tewali processions twekkaanya bulungi nti tugenda kusinkana abantu baffe abo abatuwadde information tubagenda kubeera ne venues webagenda kubeera ne rallies kunga abantu bo obasanga eri ku rally gwe yagambye agenda kutambula house to house ate convoy otambula house to house oba ojagazaaki tutegeere nti in enjoying our right as candidates waliwo rights z'abalala bwe tusanire nazo kuzirespectinga nti mu makubo muno ge tugenda kujjuza mulimu abagenda kukola mulimu abalwadde mulimu abagenda ewale situations which will contravene kubanga webe naggwera bakutadde ku poliisi ogenze mukomera campaign obudde bugenze ate wonaviirayo luusi n'okulonda kuwedde ate nga akakiiko mwenna tubaagala kubalaba ku lunaku olwo ng'okulonda kuwedde buli omu afunye abalonzi kye bamuwadde ffe ng'abalonzi tubeere bagumiikiriza let us be tolerant to all groups twemanyi nti mu Uganda kati tuli under multi-party buli omu alina ekibiina kyakola ki kyaggwamu naye omuntu bw'anaabazewo ekibiina ekirala tumukkirize tumuwe eddembe lye ayogere ku ffe bwe tuba tumukkiriza muvaawo ogende naye totattaganya campaign ya munno disrupting a campaign program of an individual is an offense bajja kukuvunaana bw'obanga muntu tokkiriza byayogera muleke abaali bakozi ba gavumenti kyemanyi baresigninga you are no longer in office naye twewale kukozesa ebifo bye twalimu to our advantage emotoka za gavumenti tizikkirizibwa mu campaigns kazibe piki kazibe ki ezo za office twazirekayo tukozese private ebintu byaffe bya kubanga emotoka eyo bajja gikuba ekifaananyi erikulaleyo n'owangula akalulu bakuteekako petition ate ne bagireeta nga one of the issues ze wala okozesa tukozesa motoka ya gavumenti mu kunoonya akalulu it is against the law we should avoid using government resources so lwaki tetwewala ebintu ebyo tukozesa ebintu byaffe ebyetukozesa ngaffe nga individuals bwe tunaba mu kunoonya akalulu kaffe okugulirira abalonzi bribery of voters it is a very serious offense twewale kugulirira abalonzi kano kasukaali munnyo kibiriiti ntandese kasabbuuni ebintu ebyo tubyewale gwe nga candidate oba abo abakuliraanye abali mu kampu yo singa evidence eba evuddeyo nti baakulaba gwe nga candidate or your campaign agent or your one of your supporters ali mu kukola ebyo ebyekuusakuusa mu kugulirira abalonzi bajja kukugjayo ate n'akakiiko bwe kafuna information eyo nga tonaba kayinza nako kutekinga decision twewale fundraising ekisooka ebyo fundraising mu churches mu mizigiti wa akakiiko k'ebikulonda kabiwera
twewala embeera yonna eyinza kuteeka mu kifaananyi nti olabiddwa agulirira abalonzi. Kino kikyawule bulungi nti public rallies, private rallies, twewale bribery of voters. Abantu batuwe nga basinziira ku manifesto yaffe.